Kadama Saudi Arabia gwe basse ne bookya omulambo gwe bibino akatambi kerabireko bamweyana atabukidde Pastor Bujingo sibye byokka nkuletedde Kato Lubwama n'obulamu bwe avuddeyo n'abalabula nkale oli ku Viki Exclusive wamu ne Wonderboy Yugi. Thank you so much for subscribing ba mikwano video nkusabye jimpereka like nga tetunaba kubeera nga ate tutandikirawo tubeera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangwa ku Access Building Rwaga Road genda bakujjanjabise eddagala ery'obutonde litalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu songa bannange mbagaliza Easter ennungi bannange mukulike Easter mwenna abasobodde okubeera nga hamugituukako ab'enzikiriza ez'enjawulo n'okusingira ddala abo abagicelebratinga ebyensuso kale katutandikirewo bamweyana avudde bwatyo n'abeera nga atandikira mu mukulu Pastor Bujingo ng'amulangira ebyo bye yayogera ku mukyala Susan ku mukyala Teddy Naluswa Bujingo era ngono ye mama w'abaana be bwatyo avuddeyo n'alaga okwenyamirwa kwe oba obutali bumativu bwe eri omwami ono Pastor Bujingo engeri gye yeeyisizaamu oba engeri gy'azze ng'ayisaamu omukyala mama w'abaana be nga tesanyukirako tesanyusizaako ddala kankuwa akatambi kano kerabireko then ate nkomewo n'ebirala naye Pastor Bujingo kikyotwagaza ovaayo tanovuma mukazi gwe gwewazaalamu abaana gwewasulanga naye mu kisenge nga weebakako nga bwakulukuta bwawunya omukazi tategeera ali awo omukazi yakuyamba n'okulakulana nga yakuyingiza mu bufeero ogende ofeere abantu mbowefuula mba oli pasita ate takimanyi nti wali musawo muganda kati ovudde otandise okwasabira Bobi Wine Pastor Bujingo kikyotwagaza wano yiiza buli magezi gonna abantu bajjako ssente endigazo ezaawuba ebyawunga byonna babiwunga babiteeka eyo kyokkodidde mukazi wona omutadde mu bintu ebyekisiru abakazi bonna bonna obeera obavuma buli mukazi omwogerera n'ekisajjako kikirwa kitokwasimanye oli onywa enjaga Pastor Bujingo omala kunywa walagi olyoka ojja ku kitunti n'osabisa abantu eddiini gwanywa enjaga gwanywa walagi oli amayirungi gyonna kusaba mukatanga ng'oli ku mayirungi oba tosobola kuwa bakazi kitiibwa gwe Pastor Bujingo wano bagenda kulema songa ate ye Kato Lubwama avudde bwatyo n'abeera nga akakasiza ddala abantu nti olunaku olwaleero olwa Easter ebintu byateredde embeera y'obulamu bwe kati eri stable era asobola n'okulinnya ku stage aperforminge bwatyo ategeezezza abantu nti olunaku olwaleero ayinayo show ku Tavern Woods Kabuuso okwosaako ne show endala olunaku olw'enkya ku Easter Monday agambye nti abantu bandibadde essaawa zino beebuuza lwaki akomyewo ku stage mu bwangu nga yakava mu bulwadde mbunambiro ye agambye nti yazaalibwa kubeera musanyusa ne bwalwala ng'ali ku kitanda oba ng'ali mu nkomyo aba awulira muli ayagala kusanyusa busanyusa abantu be bwatyo yeebazizza bannayuganda bonna abasobola bambi okumubeererawo mu ngeri eyasoboka yonna yonna ng'ali mu bulwadde bwatyo abantu yadde waliwo abavaayo ne bamubika naye agambye nti abo tasobola kubafaako kubanga Uganda erimu abantu ab'enjawulo era n'endowooza zaabwe ez'enjawulo wabula abaweereza nabo obubaka bwewandyettaze gwe kennyini omwewulirireko nga abuweereza abo ba haters mu lulimi oluzungu okwosaako n'olulimi oluganda kambikuwe ebya Honorable Kato Lubwama erabireko then oluvannyuma ate nkomewo n'amawulire ag'ennaku ag'omuwala eyafiiridde ku kyeyo n'ayokebwa Bannayuganda bafaani bange mwenna abanjagala ennyo kasumayira ako kamwe mumbeereddewo mwebale kunsabira essaala zammwe zireesa ebirooto ebirungi gyendi mingi nammwe abatanjagala feesi eyo embi bwetyo nayo yammwe nange sibaagala. If you don't love me, I don't care. I don't love you too, my friends. If you hate me, I hate you too. So, but those people who will love me, that is your smile. Smile, please.
your man is back on the streets of Kampala. Nolwekyo ennaku z'omwezi ku Easter ne ku Easter Monday show yaffe gyeri akatinko super oyo ajja agenda yeebuuze ndiye Katongo yangu yemangu ogenda mu show nkole ki? Nazaalibwa kunyumirwa, nazaalibwa kubeera happy. I was born to be happy. I was not born to suffer. That's the truth. Olwekyo abantu mwenna mbayita ku Easter Sunday ne Easter Monday ku Tavern Woods. Come and support our drama group. Come and support our band, Diamonds Production, Blue Note, Twega Sefe now. You know, that's a big show with big entertainment, with big feeling. Nolwekyo tubasaba mujje tubeere wamu naye nga mwenna abakoze buli everything possible. Bannange mukoze kyamaanyi nnyo. Ka smile. That is your smile. Thank you for the good heart. Thank you for promoting me. Temupowa kubanga nange sipowa. May God bless you. Songa ate amawulire agatali gassanyu omukyala okuva mu Saudi Arabia bambi bamuse ono nga abadde Kadama mu kiyumba ekimu oluvannyuma abakama be mwana wattu omulambo gwe ne bagukumako omuliro era bw'atyo n'ayokebwa n'asaanawo. Bannayuganda abakolera mu ggwanga erya Saudi Arabia bavuddewo bati ne babeera nga batandika okwekubira enduulu eri gavumenti ayawane Uganda na buli muntu sakinomu gwe kikwatako ayina muganda we ku kyeyo ayina mwannyoko oba ayina omuntu yenna gw'ovunaanyizibwako ng'ali ku kyeyo nti munnange osaana obeere ng'ofukamira buli kumakya osabe Mukama gwakukuumira owuwo n'okwongera okusaba gavumenti bambi eyongera okubabagira amateeka agaba protectinga naddala nga abakolera abawalabu bano kitalo nnyo nnyini ddala eri famire y'omugenzi mwana muwala ono eyafuddera bw'atyo n'abeera ng'ayokebwa bakama be. Bana mwe twesabire naye ng'omuwala bw'akyuka saayona omwana abandi baamuse ate ne bagattako omwokya mu kisiibo muno bannaye abantu bano bazibu nnyo. Bannaye Jamila nsaba Allah akuumuze emirembe naye